بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aburuganda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubalamusizza nnyo yonna gye muli eyo. Tumwebaza mukama waffe Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwambaatidde, akyalesa emyoyo gyaffe nga gikyasobola okutambulira mu mibiri gyagyo. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuwanvuyirize obuwangaazi ate abo tuteremu omukisa. Obuwangaazi obulimu omukisa bwe bwonna nnyini kuba nabwo nga bumuyambako okukola ebyo binamuyamba nga jjulukuse n'ava mu bulamu obw'ensi. Ke kabonero kwolabira omuntu nti Allah tabaraka wa ta'ala yamuteera omukisa mu bulamu bwe. Kasita olaba omuntu yenna nga musajja oba mukyala ng'akola ebikolwa ebimanyiddwa nti oyo abeera abikoze tagenda kufuna kusasulwa kwa wano ku nsi okuggyako okusasulwa okw'oluvannyuma, omanya nti Allah tabaraka wa ta'ala yamusaasira n'amuteera omukisa mu buwangaazi bwe. Allah yagamba kalla bal tuhibbuuna al-aajila wa tadharuuna al-aakhira. Kubanga abantu abasinga obungi baagala bintu bya kiggweerawo, nfunirawa watadharuna al-akhirah, ne berabira enkomerero ne bagireka tebagifaako amakulu. Nga senga obeera omugambye nti munnange kino ekikolwa kyokola empeera zaakyo n'obulungi bwakyo ogenda kubufuna luvannyuma ng'ovudde mu nsi, alaba nga tekijja magezi. Limaadha? Liannahu huwa yuhibbu al-ajila, ayagala bya wano bya kiggweerawo. Kakati oyafaanana bw'atyo kiba kitegeeza nti ye teyafuna mukisa guteerwa bulungi mbulamu bwe, yawangala bw'atyo nga nsolo. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuyambeko, atuteera omukisa mu buwangaazi bwaffe, butuyambe okubanga tukoleramu ebyo Allah tabaraka wa ta'ala kwanasinzira n'asiima. Ebyatukyamako ng'abantu Allah n'atulekera, ebyarongoka Allah akkirize atuwejjana tufune okwesima okw'olubeerera okutagenda kubaamu kaaba wadde okubonaabona kwonna. Amiina. Baganda bange, bwe tuba tufundikira waswaya salafi l-umma lishababi, ebiraamo ebyabakadde baffe abatukulembera umma y'obusiraamu bye baalamira abavubuka, twabagamba abooluganda nti olwaleero yani ku nsonga eyo bye bigambo byaffe ebigenda okusembayo, okwogera ku kigambo ky'abavubuka n'okutunuulira bakadde baffe abatukulembera, engeri gye baawa enkizo bannaffe abavubuka abato abakyali mu myaka emimpi.
ng'ebigambo bino bibateekateeka basobole okugasibwa mu buvubuka bwabwe nga tebannaba kufa oba nga tebannaba kusuka myaka gya kivubuka. Omuntu yenna buli lwoteekateeka omuvubuka kiba kitegeeza nti okoze emirimu ebiri, ye yennyini ng'omuntu omuyambi omuteeseteese asobole okuwangaala mu mbeera esaanye Allah tabaraka wa ta'ala gy'amwetaaga okubeeramu ye ng'omuntu shakhsiya. Ekyokubiri, obeera oyambye abantu abagenda okuwangaala naye, kubanga omuvubuka yenna omuteekateeke ateekwateekeddwa ng'ayisibwa mu kkubo erimuzeewa Allah tabaraka wa ta'ala. Bonna abawangaala naye bakkiriza nti mbutuufu oyo musajja mulungi wa kuwangaala naye. Ne bw'aba afumbisiddwa omwana nga muwala tagenda kumutulugunya, agenda kumufaako, kubanga yateekwateekwa n'alagwa omuntu bw'ateekeddwa okubeera. Amma omuntu alekwawo nga muvubuka n'atafiibwako n'atakwasibwa kkubo limuzawa Allah tabaraka wa ta'ala, ye yennyini akaluubirirwa n'abawangaala naye bamusiŋŋana nga muntu muzibu, tusaba Allah tabaraka wa ta'ala addira abavubuka ba umma y'obusiraamu abafule ba mugaso. Sufyan Thawri alayhi rahmatullah nga Ibn al-Firyabi we yagamba alayhi rahmatullah, yagamba nti kana Sufyan Thawri alayhi rahmatullah yusalli thumma yaltafitu ila ash-shababi fayaqulu idha lam tusallu al-yawma famata. Buyamalanga okusala Sufyan Thawri iltafata yakyukanga ila shababi n'atunuulira abavubuka ababalinga mu muzikiti n'abagamba nti idha lam tusallu al-yawma famata. Bavubuka bwe munabeera nga temusadde mu myaka gino gye mulina egy'ekivubuka musuubira kusaala ddi? Musuubira kusaala ddi? Amakulu ekimu ku biraamo bakadde bafe abaatukulembera bye baalamiranga abavubuka, baabalamiranga okusaala, baabalamiranga okusaala basaale, kubanga esswala ye ibaada esookerwako mu busiraamu. Buli muntu yenna oluyingira obusiraamu swala kwasookera oluvannyuma shahada ng'ewedde. Naye abavubuka bangi obasiŋŋaana tebasaala, tebaafuna kuyambwako okuva ewaka waabwe, n'awangaala bw'atyo nga musajja mukulu, omusanga musajja mukulu emyaka 5, emyaka 45, 60, esswala ng'emukaluubirira tagisobola, n'okugimanya tagimanyi. Limaadha? Tebaamuyambako mumuteekateeka namulaga bukulu bwa swala. Kati Sufyan Thawri alayhi rahmatullah yagambanga abavubuka nti idha lam tusallu al-yawma famata. Sufyan Thawri shababi wasiyatun azimatun biistighlali shababihim fi ta'ati llah. Ekiraamo kyali kinene, kyali kyamaanyi, ng'akubiriza abavubuka okubeera nga bakozesa obuvubuka bwabwe mu kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Fashabu idha lam yastaghilla marhalata shababihi fi sujudi lillahi tabaraka wa ta'ala faqad yad'uf wa yadkhulu fi marhalati min hayatihi yawaddu fiha an yasjuda walakin la yastati'. Muvubuka kubanga tayambiddwako okubirizibwa, kubanga yastaghilla marhalata shababihi, nga yeyambisa stage ey'emyaka gye egy'ekivubuka fi sujudi lillahi tabaraka wa ta'ala, mu kubanga avuunamira Allah tabaraka wa ta'ala, faqad yad'uf, asobola okuwangaala. Allah n'amutuusa mu biseera eby'obukadde n'anafuwa. Wa yadkhulu fi marhalati min hayatihi, nga yawaddu fiha an yasjuda walakin la yastati'. Afulumya emyaka egy'ekivubuka
kati ayingidde mu stage endala min hayati mu bulamu bwe nga yawaddu nga yeegomba musajja wattu nti senga kale avuunamyeko n'atasobola kiki ekimugaana obutasobola kubanga tiyakimanyiira tewali muntu yenna asobola kuzaalibwa mu maka ga musajja musiraamu n'akula n'avubuka emyaka 15 emyaka 16 17 25 3 45 awo wonna nga tasaala n'osuubira nti ayinza okutandikirawo okusaala aba takyasobola. Kati abavubuka beetaaga okukubirizibwa, beetaaga ogulago essala nti kikulu bisababi da'afu quwaahu, ki ekisobola okumuviirako okulemerera okutama ng'akuza avudde emyaka egy'ekivubuka olw'ensonga y'okunafuwa kw'amaanyi ge, wa maradu badanihi, n'obulwadde obubeera bugenze buyingira omubiri gwe, fala yatamakkanu min assujudi, n'abeera nga takyasobola kuvuunama. Walihaadha nikibeera abooluganda nga olw'ensonga eyo yagamba sheekhe nti idha lam tusallu lyauma famata, amakulu nga bagamba nti musaale. Bwe mutaasaale nga mukyali bavubuka temujja kusobola kusaala nga mukaddiye, temujja kusobola kusaala nga munafuye, temujja kusobola kusaala nga mulumbiddwa endwadde ez'ekisajja ekikulu. Mwemanyiza okusaala nga mukyali bavubuka, kuba omuntu bw'amanyira esswala ng'akyali muvukale bwakaddiwa aba yagimanyira esswala, waakiri afaayo okusaala ng'atudde. Bw'aba tasobodde n'asaala ng'agalamidde kubanga byonna mashuruu. Naye ekyo kijja ddi ebbanga ly'amala ng'esswala yagimanyiira, yamanya nti omusajja omusiraamu oba omukyala omusiraamu ateekwa okusaala. Bino bikwata ku bavubuka abawala wakadhalika n'abavubuka abalenzi. Osanga abaana abawala ewaka nga tebasaala, ne bakadde baabwe nga tebabagamba kusaala, nga bagamba nti omukazi tabeera na ddiini, eddiini y'abasajja. Era nga senga okyala mu maka agalimu abaana abawala n'ogamba nti bannange esswala, bagamba nti bali bawala. Abantu bangi bakadde baffe bajjajjaffe bakula bagamba nti omukyala taba na ddiini, eddiini y'omusajja eddiini y'omukyala. Omwana omuwala n'atafuna mukisa guyigirizibwa ddiini. Kati okusaala kuno kuteekeddwa okubanga kubuna. Abavubuka ab'obuwala n'ab'obulenzi bategeere ti omuntu yenna ateekwa okusaala kubanga musiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuyambako tufune abavubuka abafa ku swala. Rabi'atu ibn Kulthumi alayhi rahmatullah yagamba nti nadhara ilayna alhasanu wa nahnu hawlahu shababun. Yanategeeza Hasanu al-Basri, yagamba nti yatunula gye tuli Hasanu al-Basri nga ffenna abamwetoolodde tuli bavubuka. Amakulu ono sheekhe waali ali mu kitundu. Abavubuka bano baalinga basajja bantu balamu, baategeeranga nti omuvubuka ateekwa kubeera wali basajja bakulu, wateekeddwa okujja emigaso. Kati atugamba Rabi'a ibn Kulthumi nti al-Hasanu al-Basri yakyuka n'atutunuulira wa nahnu hawlahu, nga ffenna abali wakati we amakulu abamwetoolodde shababun, ffenna nga tuli bavubuka. Kyava tugamba nti ya ma'ashara shababi, abanga abavubuka, ama tashtaquna ila al-huri al-'ain, mwetemwegomba temululunkanirako ku bakyala Allah bye yateekateeka n'abateeka mu jjana, temubaagala, temuli bayonta baabo, temubaagala. Subhanallah, hadha iltifatun badi'un min al-imam al-Hasan al-Basri yudhakkiru fihi ash-shab bi na'im al-janna. Yakyukanga n'abatunuulira, olutunuulira abavubuka abo, yudhakkiru fihi, ng'olukyuko lwakyusa okubatunuulira bavubuka
ng'abajjuukirizaamu ajjuukirizaamu abavubuka nga yudhakkiru fiihi shaabba ng'ajjukirizaamu buli muvubuka binaimi aljanna ebyengera by'omujjana wama fiiha min maladhaati wa masarraati na byonna ebiri mu jjana ebiwoomerera amakulu ebiwooma ebisanyusa maladhaati amakulu ebiwoomerera eby'omu jjana wa masarraati n'ebisanyusa yabibasuubiza baga nti gyebiri wallati minha nga n'ebimu ku biri mu jjana eyo alhuru liin mulimu abakyala abawala abato kati nga sheekha agezaako okubalaga muleme kuddira bwongo na biseera kubissa ku maladhaati duniya wa masarraatiha ebigenda okuggwaawo enkya yagamba Allah mu Qur'an ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baaqi edduniya eggwaawo ebintu byonna byemulaba eby'edduniya abantu bibattirako bannaabwe biggwaawo bisobola okuggwaawo mu ngeri bbiri bisobola okuggwaawo nga nannyini bikuŋŋaanya akyaliwo ne biggwaawo ng'alaba bangi ababadde nabyo nakeeri kyanga takyayina wallahi oba bisobola okuggwaawo ng'avuddewo byeyakuŋŋaanyiza emyaka n'emyaka mu bbanga lya myaka ebiri nga tebakyali bangi abagagga abakuŋŋaanyisa ebingi naye bwafa ne bamuziika bagenda okuyita emyaka ebiri nti ekizimbe kyegindi bbaaga yakitutte ekyegindi gundi yakitutte ne biggwaawo naye ebyakhira tebiggwaawo kati abavubuka beetaaga nnyo okuyambako okubalaga nti weewaawo edduniya erimu ebyokwewunda kwamu naye bireme batwalira biseera na kubiteekako nnyo budde na birowoozo kubeerabiza bya mujjana kubeerabiza nti eriyo ebyengero ebitaggwaawo kati imaamu al-Hasanu al-Basr kyava agamba abavubuka nti ya maashara shababu lwaki bannange mwe temululunkanirako ku bakyala bano ab'omujjana weewaawo nga kyeyabalaga naye yali ategeezaamu nti munoonye ku jjana mukolerere jjana kuba erimu ebintu bingi ekimu ku birungi ebiri mu jjana mulimu abakyala mubeegombe mubalulunkanireko insha allahu taala Allah ajja kubayingiza ejjana kitegeeza ki ekigambo ekyo nti omuntu yenna ateekwa okubeera nga akolerera ejjana an yatajaddada bidhalika annashat washauqi ila aljanna wa naimiha amakulu okubeera nga omuntu buli budde nga ajaddada azza obujja kaweefubeewe n'amaanyi ge okubeera nga anoonya ejjana n'ebyengera byamu wa idha qama bihadha fi qalbi shabbi dafa'ahu ba'da tawfiqi llahi ta'ala ila alijtihadi fi a'mali al-akhirah was-sa'yu laha idha qama hadha fi qalbi shabab ekyo senga kiyambwako ne kitebenkera ne kiyingira ne kinywerera mu mutima gw'omuvubuka amakulu n'akimanya nti buli budde ateekwa okuzza obujja okufaayo kwe okubanga anoonya ejjana ekyo ne kinywera mu mutima gwe yadfa'uhu kisobola okumupushinga kisobola okumusindika ba'da tawfiqi llah oluvannyuma lwa Allah okumuwafaka ila al-ijtihadi fi a'mali al-akhirah okubeera nga afuba ng'anyiikira okukola emirimu gy'akhera was-sa'yu laha n'okubeera nga akolera akhera amakulu nti omuvubuka insha allahu ta'ala obudde bwonna ekimu ku biteekeddwa okuyambwako abavubuka kwe kubakubiriza bulijjo okubanga banoonya ejjana wakati museefaananye bweti ti abavubuka kino kibasika basikwa kino basikwa kiri basikwa kino basikwa kiri okutuusa nga senga abatafiiriddwako okumulaga nti alina ejjana wallahi ayinza okutuuka okuva mu nsi nga talina kalimono konna kakoze kagenda kumuyingiza jjana so nga Allah yagamba tabaraka wa taala ti waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waman arada al-akhirah neyo yenna ayagala enkomerere ennungi amakulu wa sa'a laha sa'yaha nabeera nga enkomerere agikolera wa huwa mu'minun naye nga mukkiriza
faulaika kana sa'yuhum mashkura aba bafaanana ngabo okuvedda okukola kwabwe n'okutawaana kwabwe kujja kwebazibwa kutya Allah tabaraka wa taala ajja kubasiima abeere nga abayingiza ejjana. Ekibeera abooluganda nti abavubuka bano bateekwa okuyambwako ebbanga lyonna okubanga bajjukizibwa nti obulamu bwabwe bateekeddwa okubweyambisa mu kubeera nga banoonya ejjana insha allahu taala. Era al-imaamu al-Hasanu al-Basri olunaku olumu yali bavubuka n'abagamba nti ya ma'ashara shababi iyakum wataswifi sawfa af'al. Ekigambo ataswifu kitegeeza ki? Kitegeeza omuntu okubeerawo nga takutula, talina kintu kyakola ne kiggwa, wabula agamba nti nja kukola. Kati abagamba nti bavubuka iyakum wataswifu, mwewale nnyo obutakolerawo amakulu ng'ogamba sawfa af'al nakola. Ekyo kiri bwe kityo mu bintu ebyawano ku duniya omuntu byateekeddwa okukola, wakadhalika n'ebyakhira. Bavubuka bangi balemeddwa okubaako kye bakola ekisobola okubayamba mu bulamu bwabwe, ng'agamba nti nja kukola emyaka nkyayina, ayina emyaka 20, amangi gakyesobola, amagezi akyagayina, ebyokukola weebiri, naye agamba nti nja kukola. N'asukka emyaka 2 n'ayingira emyaka 3 nga kyekigambo kyaliko ng'akyagezaako okubategeeza sheekhe nti omuvubuka oteekwa okubeera ng'okola. Ekyo kyonna ky'oba osobodde okutuusaako engalo, ky'ofunyeeko obusobozi, bwe kiba nga kyakhera beera ng'okikola haaliya mu kiseera ekyo kyennyini mw'obeera okitegeeredde n'obusobozi ng'obuyina. Wakadhalika n'ekyedduniya ataswifu huwa al-afatu allati ahlakati kathiran min ashababi. Ekigambo sawfa taswifu nakola munnange, ekyo kizibu kiramba, kizikiriza bangi mbavubuka tebasobodde kubaako kye bakola, naye nga kye kibaviiriddeko okuba bwe batyo buli budde agamba nti nja kukola. Kati musajja wattu n'awangalanga munafu, omutima gwe ne gugendanga gunafuwa, ekyo ne kimuyingiramu ne kimunywereramu, buli budde aweza nakola kati nakeera ekyanga aviriddemu awo. Kakawuli ba'dihim sawfa atubu wa sawfa uhafidhu ala salawati wa sawfa abarru walidayya, ng'ekigambo ekitera okwogera abavubuka. Omanyi bwagamba nga sawfa atubu nenenya, nja kwenenya insha allahu taala, au wasawfa uhafidhu ala salati, nkale gye bujja nasala, wasawfa abarru walidayya, bakadde bange n'abayisa obulungi, amakulu nga kye takolerawo. Ekigambo ekyo ekyobutakola kintu kyolinako obusobozi, nga n'ekintu weekiri. Bavubuka bangi balemeddwa okutuuka ku bigendererwa, balemeddwa okutuuka ku migaso lwa butakola. Kati omuvubuka oteekwa okukola ekintu kyonna ky'obeera ofunyeeko obusobozi, kikolerewo, olw'ensonga nti oyinza obutakikola mu kiseera kino nga weekiri, ekiseera nekituuka ng'okyetaaga okikola, naye obusobozi obukikola munnange n'obeera nga tokyabuyina. Fala yaf'alu wala ubadiru wala yaghtanimu. Kati omuvubuka mu mbeera ya sawfa af'al, nja kukola, n'omusanga fala yaf'al nga talina kyakoze, wala yubadir, ali awo munafulugojami, talina kyasobola kukola mu bwangu, wala yaghtanimu, kati n'abeera nga tasobodde kubeera nga yenyagira mbuwangazi bwe mu bulamu bw'ekivubuka amakulu, nga tasobodde kukola byakumuyamba. Bal yuajjilu wa yusawwifu, kyakola ki? Ebintu byasobola okukola essaawa zino agamba nti nabikola ebbanga erijja. Fanafsuhu, kati omutima gwe idha haddathatuhu bitawba, buli lugoberera nga omutima gwe gumugambye ku kigambo ky'okwenenya, au bilmuhafadhati ala salati, oba nga gumugambye nti walisaddeko, wa ghairu dhalika, n'ebirala, jaatu hadhihi al-afatu, kati nga jjirwa ekizibu kino ekyannakola nekibeera nga kimukyusa nekimujja an hadha al-khairi, ku bulungi buno obw'okubanga akola. Wala yazaalu yusawwif,
nasigala nga bw'atyo bw'ali buli budde awoza nja kukola wa yuajjilu kyali badde akola olwaleero n'abeera ng'akyongerayo hatta tafuutuhu barakatu shababi okutuusa lwe yeesiŋŋana munnange ng'ayitiddwako omugaso ogw'obubuuka wa ightinami waqtihi bilkhayri n'okubanga yeeyambisa emyaka gye egy'ekivubuka akaseera kake ekivubuka okubanga akeyambisa okubanga afuna obulungi wa rubbama ajjala ba'duhum tawba ebiseera ebimu osiŋŋaana abavubuka abamu nga balindiikiriza okwenenya ila an yasila ila umurin okutuusa lwatuuka mu buwangaazi obumu min hayatihi mu bulamu bwe kati n'abeera musajja wattu ng'atuukiddwako okufa nga teyeenenyezza amakulu obuwangaazi ne bukutuka nga talina kyakoze insha allahu taala. Kati ekigambo ekirala era nga kyakusatu mu bigambo byaffe ebya insha allahu abooluganda nti abavubuka muteekwa okukolerawo ekintu kyonna ky'osobodde okukola nga weekiri kikole ng'okyalina amaanyi. Bwe kuba kusaalasaala, bwe kuba kusiibasiiba, kola tawuba. Abakadde bayise bulungi bagondere, wakadhalika n'ebisigadde n'embeera ey'eddiini ey'obulamu obwa bulijjo mulimu gwonna gw'osobodde okukola essaawa eno gukole, olw'ensonga nti ojja kutuuka ekiseera munnange nga tokyasobola kubeera ng'okola. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe abavubuka abalina entegeera ennyonjo efaanana bwekyo. Ekigambo ataswifu kigambo kibi nnyo abooluganda ekitateekeddwa kubeera mutima gwa muntu yenna. Hafsa bintu Sirina radiyallahu anha qalat, olunaku olumu yali bavubuka abawala n'abalenzi, ono yali mukyala. Ekigambo kino eky'okuzimba abavubuka ekyo kyenyigirwangamu bakadde baffe abasajja abakulu wakadhalika n'abakyala. Omulimu guno ogw'okuteekateeka abavubuka bannange mulimu gwa ffenna. Oba mukyala mukulu nga yali mu kitundu nga mulimu abavubuka bayambe tobaleka. Osobola okubagamba ekigambo ne kibagasa obuvubuka bwabwe tobalekaawo. Wakadhalika n'omusajja. Kati ono Hafsatu bintu Sirina radiyallahu anha mukyala waali akuŋŋaanyiza abavubuka abagamba nti ya ma'ashara shabab, abanga abavubuka khudhu min anfusikum wa antum shababun. Yali ategeeza ki? Yali ategeeza nti mukolere, mwekolerere nga mukyali bavubuka. Yabagamba nti khudhu min anfusikum wa antum shababun, mwekolerere mmwe nga mukyali bavubuka. Nebagamba fa inni wallahi mbalayirira Allah tabaraka wa taala ma ra'aytu al-amala illa fi shababi, siina mulimo gwonna gwe nali ndabye gukolebwa ne gulongooka bulungi okuggyako nga gukoleddwa mu buvubuka. Omuntu yenna ekintu kyakoze mu buvubuka olw'okuba aba akyalina amaanyi, magezi ge gakyategeera bulungi, tannaba kufuna bizibu bya kisajja kikulu, mubiri tegunnaba kunafuwa, amagezi gakyali moogi. Kati ekyo kyonna kyakoledde emyaka egy'ekivubuka kirongooka bulungi insha allahu taala. Kati Hafsa radiyallahu anha bintu Sirina nga kyagezaako okugamba muvubuka, ma ra'aytu al-amala illa fi shababi, ayi anna marhalata ash-shababi min a'zami al-marahil allati hiya marhalatu al-khayri. Nga kyagezaako okubalaga nti bannange stage eno ey'emyaka egy'ekivubuka min a'zami al-marahil, ye stage esinga stage ezi zonna, allati hiya marhalatu al-khayri, kubanga munnange stage eyo ye stage ejjuddemu ebirungi eya buli birungi. In wuffiqa ashabu biidhinillah, senga omuvubuka Allah tabaraka wa taala abeera amuteereddemu omukisa, liikhtinamiha, okubeera nga yenyagira nga yeeyambisa emyaka egy'ekivubuka, bainama idha laha an ikhtinami rahlati, omuvubuka oyo senga abeera nga yaliridde okwenyagira mu myaka gino egy'ekivubuka, asobola okuzikirira amakulu, asobola okukeera enkya n'ava mu nsi nga talina kirungi kyakoze, naddala senga addira emyaka egy'ekivubuka n'agiteeka mu bintu bino ebya shahawaati, n'agiteeka mu bintu bino ebiriwo, musanga ali ku musiki, ali ku bintu ebitagasa. Kati omuntu atuuka okuva mu nsi nga teeyambisiza myaka gya kivubuka. Kati bambi kyava bagamba radiyallahu anha nti bannange mufube nnyo okulaba nga mweyambira myaka egy'ekivubuka
mukolere emyaka egy'ekivubuka nange insha allahu taala ng'anfundikira. Ekyo kyenkubiriza baganda baffe bonna abali eyo abavubuka abawala n'abalenzi nti bannange mweyambisa emyaka egy'ekivubuka mukoleremu ebyo ebinaabayambanga mukaddiye oba ebinaabayambanga mu budde mbulamu obwensi senga allah anaaba tabakaddiyiza. Si kyekyokka mubeere nga mukozesa emyaka egy'ekivubuka okulaba nga muteteekanya musobole okuyimirizaawo obulamu, muleme kufuuka bantu abali awo n'osanga abavubuka nga bakeera nkya kusitama mu sitenseni ne banyumya ayitawo gwe bageya, oyo nno mubbi, oyo nno ali bw'ati, laba nno oli bwafaanana. Olunaku ne luziba bwe batyo nga bwe bali, emyaka nga gimugendako bw'atyo bw'agenda okuwangaala paka lwanaakaddiwa nga talina kyayina. Kale insha allahu taala ne tubeera abooluganda nga tubasaba nti muyambise emyaka egy'ekivubuka okubeera nga mukola. Hafsa agambe radiyallahu anha nti ya maashara shababi khudhu min anfusikum wa antum shababun, mwekolerere nga mukyali bavubuka. Fa inni wallahi, bw'atyo bwe yagamba radiyallahu anha nti ndayira Allah tabaraka wa taala ma raaitu l'amala illa fi shababi, sirabanga mulimo gonna gukolebwa ne gubeera nga gulongoose bulungi kusinga mulimo gubeera gukoleddwa muntu ng'akyali muvubuka. Insha allahu taala nsaba Allah tabaraka wa taala ebigambo bye tulabye mu misomo gino insha allahu taala egidiringanye ku kigambo ky'abavubuka Allah agifune kya mugaso eri bannaffe abakyali insha allahu taala bavubuka abato. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.